nyina amasabo genjocha nga bampise bananyinigo nga bagakoye ogokyotya nga yasamidde nawulira nga akoye bimu tira sente bimononera obulamu n'agamba nga akoye n'asalawo nga oche ampita era nawandaba obanga oyina embeera gyoganye owulira okoye abalongo biki byonna nga owulira obikoye bibbo by'abalongo birubaale mizimu misambo mayembe bayina akadagala ke bakusimbira kimusajja ono ali ku kamera mulaba nnyo tata wenkwogerako nenkolagulako tiki why waliyo pulezidenti agenda okufa naye agenda kufa mu nfa yakyewono buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera ng'ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise waneno ku Matugga Mabanda mwinayo projects tuwawude ebintu kati nyina abaana bange bebakola byebasobola okutambuza mbawa ebizigo tukola ebizigo awo mbakola nembibawa nebabitambuza bayigiriza obikola lwansonga tuyina home abaana tubajja ku street ebizigo birabira mu mwoyo ngeri gy'obikolamu engeri gyembikolamu n'ekikwata n'ekikusiiga nga tosobola bigenda ku kabala binaakamu kalate packaging tugeze container zaabyo ebyo biyiiya zo tozikola ebyo byo sibikola mbiyiiya naye ate nga siga nti sibikola olwokuba nga sibisobola bikola wabula olwokubeera nti tulina makiriyo abikola so kati awo waffe tulina ebintu abaana be tubakolera ne babitambuza abavubuka n'ababadde abayagayaga omanyi olabyeko ku bavubuka abaze wanino nga batuleetera ebintu bono balaba bafaananya ddala enjaga bakyali bange si bava ku bakyali bange wabula nze ndi kitaabwe bakukyaki bakukyaki abo abaana tebayina bazadde baabwe baana baku street nagenda nga mbajja eyo abamu omu naye yali mulalu direct nagenda nali ntambula mu kkubo nankuba oluyi omanyi nze nyina amaanyi actually ensonga lwaki njagala okugula emmotoka bwemba ntambula ninda koina mangi bwoba otambula bwemba ntambula wewulira ng'olina amaanyi no sewulira nti nyina amaanyi naye bwemba ntambula mba ensi emyoyo njiraba naye ebeera mu nze kakati wensanga omuntu ng'aliko omuzimu oba dayimondi oba kiki asobola n'okubuka nagwo omumotoka omulungi asobola okubeerawo nga ntambula butambuzi ng'asansabaga nogenda okulaba tekambica kaliko omuliro nolaba emisinde naye nga ntambula butambuzi ekikula ojja kunsanga nga muneeno mu nnyumba yange nsiibamu wemba nga sigenze ku kyaki kati naffe otulaba mu nsi yolaba naye nsinga laba oli ali ku kamera toli omulaba nebiteliyo kati lwaki ate nze tondaba nze ndiko ebyange nange nedda toliko bibyo naye ekintu kino kiriwo ekiti okukola prophecy obeera okuconcentrate nze katulaba mweno emboozi gye tulimu nsobola obutasobola concentratinga naye olwokubeera nti nyina katonda ow'amaanyi nsobola okubeera waleero mukama nandaga ekintu nekyogera live kati nga wenali kweno channel yange ya Rock International Ministries nembabuulirako nti pastor agenda kufa nti waliwo papa agenda kufa nembagamba nti ate papa mwe mumumanyi bumanyanga papa is not just a papa obanga abo bemwogerako nebogamba nti no abatuukirivu papa wamulagula mugendeyo ku channel yange ya Rock International Ministries Matugga nze wamulagula dde nalagula no we nali ndi waka wange nebase omwoyo wa mukama najja bibyo byonna nze nali mbimanyi lwakuba nti nze emabegakawo nakolako obunnabbi ne bunsibya sagala sitera nnyo okugenda nnyo mu maaso na bunnabbi byesigaliza lwansonga abantu bamanyi okugamba waliwo bampitako ko ne bantwala mu bukambwe bw'ekitalo ddala ne baŋŋamba gwe ssebe ebintu byogera obijjawa otusindikira amaanyi tufe osobole okutuukiriza obunnabbi bwo lwaki buli gwoyogera kaafa labayo lwaki ffe abalala tetulabira mu mwoyo lwaki gwe omulabiramu anti era nze omulimu gwange oba ensonga lwaki ndi wano eno mujje okukyaki bairabe bankubireko wekiba si kibi enamba yo tugenda giteekako mujja giteekako enamba yange jabeerakawo wansi ng'eriko pasita kango munkubireko muneebuuzeeko tusobole okulaba ngeri ki gye tusobola okuyamba naawe andaba oba mpuliriza n'osobola okubeera ng'obotola mu nsi ey'omwoyo
nosobola okwogerako ne Katonda nolaba ku malayika kyeki nolaba ku mwoyo mutuukirivu kyeki noyawula kye bayita three realm. Omanyi abantu bangi bapulaningira mu mwoyo mu mubiri ffe tupulaningira mu mubiri ebintu byetukola sometimes tupulaningira nnyo mu mubiri abaana b'abantu naye ffe Mukama bawadde ekisa ekisuumukako ffe tumanyi nti bata etandikira mu nsi ya mwoyo. So tuyiga nnyo era nze ekintu kyensinga okusaba ennyo Mukama nsaba nnyo toyawukana nange. Buli kaseera kange konna akayita nsaba mukwano gwange mbeere nga ntambula naawe. Ogambye tuddeko ku bonnabbi bwe wakola kubanga ongambye kakati mbadde bagamba nti papa ebintu bino eno mugenda abali mu Katuliki bayinza okunkyamwa ne banyiigira naye nga even nabo webabuuza nti muli mu Katuliki nabo n'Akatuliki ennyini tebakaliimu naye bali mu Bakatuliki. Labayo ogambye walabula ku papa naye n'otafulumya mawulire olw'ebyo ebyali ebintuuseeko tojja tuuka ku byakutuukako kituufu. Kakati wenasirika obulala wulira wenasirika wenali nga ndi awo nsirise ebyandala Mukama mpa obunnabbi ng'ayagala mbwogere kyekiva olaba waliwo ekintu kyendaba ekigenda okubaawo wano mu nsi eno okwetoloola ensi yonna. Nsi ki otutiisa sebo sibatiisa era nkusaba ompa akadde nconcentratinge nsobole okukiraba bulungi. Olagula live olagulira wano wennyini nsobole okubeera nga nkibanyonnyola bulungi abalungi abampuliriza. Ndaba ensi emu mu nsi z'Abazungu Europe ensi eyo ekutte nnyo omuzira even now omuzira ngulaba nga gukutte naye omuzira ogugenda kutuuka gutte omulundi gumu bwe gumala okutta omulundi gumu ensi ebadde etali nsi egenda kujjula ebadde etali nnyanja gugenda kufuuka ennyanja. Ekirala kyendaba ndaba nga waliwo enteekateeka Katonda gyali mu kukola ey'amanda ga Yesu Kristo. Kati enteekateeka eyo Katonda gyali mu kukola ey'amanda ga Yesu Kristo ali mu kufoominga ensi ezigenda okuweruka okumwaniriza mu lulimi olubayibuli gye tuyita revival oba mu lulimi olunaddiini tugiyita revival. Kakati mu revival ezo Katonda z'ateeseteese ateeseteese ensi ez'enjawulo. Mu kusookera ddala yasooka n'ateekateeka Isirayiri okubeera nga yensi mwazaaliddwa. Ku mulundi guno eno ayina ensi gy'ateeseteese endala eri wano eno waffe mu Afirika wano mu East Africa wano. Kati ensi gy'ateeseteese ali mu kuteekateeka abakulembeze abagenda okubeera nga bafuga ensi eyo kubanga ndaba abakulembeze omanyi even ndaba bisiti waliwo bisiti eyafudde eyafa abantu mugimanyi bulungi nnyo era waliwo bisiti endala eyafudde mu Uganda wano ne bisiti yafudde mu bufu buno obw'abakulu ba ssente. Banyabo ne baseba bampuliriza soogera bwogezi nti njogera ku madiini soogera bwogezi nti njogera nsaaga wabula njogera kuba ku nsi y'emyoyo njogera ate we mba njogera ku nsi y'emyoyo kakati ndi mu lutalo mu bato ewali Illuminati oba akabinja ka 666 kati akabinja ako kafiiriddwa omukulu waako mmwe nambadde mumanyi bulungi ng'ayitibwa Papa Francis yabadde akulira akabinja ako. Kakati essaawa zino wenjogerera waliwo ali mu kugenda ng'alya emyaka era abantu abalina emyaka egiriko 8 abantu bangi bagenda kufa okujjako abantu abeewaddeyo mu maaso ga Mukama. Kati ekivola waliwo n'omuweereza omulala naye abantu abo bamanyi ebyama naye mufaaza munene nnyo yafudde. Bonna agenda n'okebera bulungi nnyo n'omunoonyerezaako ogenda kusanga ng'omusajja oyo yafudde kusaidiza ewa kiseeyo ng'omusajja oyo alina emyaka gye gimu n'emyaka Papa gye yafiiriddemu. Kyekina badde bagezaako bagamba nti empologoma tegwa yokka tujjukira nti eno empologoma gye njogerako ekulira akabinja akakalu 666 Illuminati. Empologoma eyo gye njogerako yekulira even abakulembeze oba obukulembeze bonna. Teri mukulembeze ayingira ku ntebe nga tali mu kabinja ako akalu 666. Waliwo ensi sigenda gyatuukiriza naye mugenda girabako bwe mumala okugirabako awo tujje tukonfaminge prophecy nga buno bonna bimaze okutuukirira. Waliwo ensi egenda
okufiirwa president naye omukulembeze bw'anaamala okufa abantu bagenda kusanyuka n'okusinga gwe ky'oyinza okulowooza. Ndaba nga waliwo ekitaba ky'omusaayi ate omanyi ekizibu ekiriwo kambanyumizeeko ku sitole ya kabaka omu even eno sitole gye banyumiza nyinza okayita akatabo omaze okulagula ssebo naye eri wanene omutwe gwange mbadde nkusaba tugende maaso nga tuconcentratinga nsobole obutava ku mulamwa na kikyendaba nsobole okukyogera abantu bakirabeko. Waliwo sitole eri wanene omutwe gwange simanyi wawe nagijja gwandaba oyinza okulowooza nti nagisoma mu katabo naye eyina kyeyagala okuyigiriza gwe wenna wenna mpuliriza alaba obwaka bunene essaawa zino zennyini. Waliwo omukulembeze omu kabaka sisobola kwawula oba muddugavu oba muzungu naye alina obwakabaka bwe azze ng'akola ebintu ebirungi eri abantu era abantu bamwagala nnyo. Akaseera kaatuuka kabaka ono gwe njogerako naye yawamba ntebe ya bwakabaka. Njagala ebintu binene mu bikwata bulungi nnyo nabagambye tugenda tambulira nnyo mu nsi y'emyoyo muyinza obutategeera nnyo bye ngenda bagamba naye it's going to happen then bwe bimala okubaawo tugenda kujja tuconfirming that prophet. Kakati omukulembeze ono kabaka ono gwe mbagambako yali yafuga ensi nga yawamba obwakabaka n'atandika okufuga ensi eyo gyafugiramu. Kati yatandika okuwamba yayagala nnyo ateekewo omwana we nga asigale ng'akuuma entebe naye ng'entebe eno ya bwakabaka. Kati mu kubeera nti entebe ya bwakabaka abantu bakimanyi bulungi nti entebe eno yagibba era beeteefuteefu okujja okumusuuza eno entebe era bali mu kweteekateeka. Kaakati ono kabaka essaawa zino wenjogerera banyabo ne basaba bampuliriza kabaka ali ku ndiri. Kabaka ki ow'ensi eyo gye njogerako. Kati kubeera nti ali ku ndiri ali mu kuteekateeka omwana we even ndaba nga waliwo okuzimbibwa nkakasa nti wano waliwo abagezigezi kwebali era bali mu kutegeera kye njogerako. Bakitegeera waliwo okuzimba kw'obukuumi obw'enjawulo okuli era bagenda kuzimba yejje nga liringanga lya alien sigamba alien skin kwegamba nga lirina amaanyi mangi nnyo ng'ate litiisa naye otututtemu speed omulabi alina ebibuuzo bingi bye tubuusaawo nanga oli mu mwoyo. Ogende mu comment section abikomentingeko tukome mu interview endala nga tubiddamu. Era gonna mpuliriza onasonyiwa nti ebintu byendi mu kwogera bya nsi ya mwoyo bisobola okukonfusinga ate essaawa zino bwe mbanga ntandise ebiseera by'okulagula nange mba saagala ate gwoyogere kubanga woyogere onzijayo oba okitegeera. Kaakati mba nsaba nti bakirabe nga wekiri then awo agende mu comment section abuuze nti wano nga sitegeddeewo kiki ky'obadde otegeeza. Kati mulundi oguddako nzije nga siri mu bunabbi ng'onnyonnyola kiri nga nnyonnyola kino. Ndowooza tukitegedde bulungi. Kwegamba kati ebibuuzo bibeere bya gundi eddako bye tunaatandikirako. Njagala tugende waneeno kabaka ono sinaba mumaliriza. Okyali mu mwoyo? Nkyaliwo. Actually kanokko Katonda yakampandiika wano kali wano ku mutwe gwange. Akatabo ako bulina kunkasoma. Anti tubadde tukyali ku sitole eri gye mbadde njagala tumalirizeeyo ddala lumu tuloke tugendeko kubanga ekimu ku byasinze otuleeta baatugambye wagenda mu geyeena n'ogenda ne mu ggulu. Ye ebibuuzo ebimu ku bye nabadde oba bye twabadde twebuuza lwaki wagenda mu ggulu tewalemerayo kuba abasinga onyi bakolerera ki ye lwaki waddukayo otya mu geyeena? Kakati nze ngenda mu geyeena nendaba omuliro ogutazikira ennyanja yako omuliro gyeri
abantu benjogerako gye bali ngenda mu ggulu ebifo ebyokwesima gye biri ensi ejjudde amata n'omubisi gw'enjuki gyeri bamalayika abakuba ennanga n'ebivuga ebyenjawulo bye mutawulirangako nabo gye bali naye ekyengezaako kyenjagala omulabi ampulirize togenda kufuna miningi y'abubaka buno bwe njagala kwogeraku nga tofolowinze bulamu bwange kulaba natandika ntya okugendayo kubanga banyabo ne basiba bampuliriza nze sigenda mugenda by my will olw'okwagala kwange wabula ngenda mugenda olw'okwagala kwa katonda antwalayo ensonga lwaki sisigalayo obuuzizza nti lwaki sisigalayo mu ggulu ogendayo mu ngeri ya mwoyo katonda omwoyo yajja nanenonera ewaka wange oba mu kifo kyonna kyembaamu nantwala nabadde mbanyonyolamuko wali nembuukamu nti nze wembeera mu kyaki nga ndagula nsobola obudde busobola okupoozinga eddakiika sekendi singa ana gokka kati sekendi saana mu nsi y'emyoyo gisobola ebyera emyaka 3 oba 5 kati nsobola okudda emabega nendaba gwazze mu kyaki nemanya nti ono ekimuleese kino ng'obulamu bwolwo mbulabye emabega nenzira maaso nendaba nti wetukola bwetu ne bwetuti kino kyekigenda okumubaako oba okitegeera naye nga nkozesezza 46 seconds kati ensi y'emyoyo nsingazi ate obudde bwayo bwanjawulo nnyo ku budde bwa wano dira ogenda mu nsi eyo nze kaŋŋambe ndi ndogoyi ya katonda kwatambulira omwoyo wa mukama ali nange anzikako wonna wayagalira kubanga eva ntambulira mu kukola obulungi ntambulira mu kwagala kwe antambulirako eva ye wayagalira wankozesereza nze sibaako na lunaku nti mukama wange mpulaninze ku luno wemba ngenda essaawa zino nga twogera asobola okujja nantwala wabayagala dira wasooka gendawa nasooka genda mugenda emirundi gyonna gye nagenda mugenda olowooza wakagendayo mirundi emigembeka sikyasobola kati gibala ogenzeyo mingi ate nno ngenda ku high mountain nze wentandika okunyumiza high mountain oba wenkeera kumakya nentandika okubanyumiza misiri oyinza okulowooza ndiwaayo nali ngenzeyo naye nze sina na passport naye wenkeera kumakya nentandika kati osawa zino okunyumiza ebiri emisiri kunyumiza yesu gye yazaalibwa yesu gye yali yonna nkunyumirizaayo buli kimu nkikunyumiza nze wanyumidde kwogera luzungu ate nga baŋambye tosomanga okusomako sisomangako era wenakomawo nga nvudde ku street mama wange yayagala ntwale ku ssomero naye nga nakula nga naye ayuka dda nga tebyokusoma ebyokusoma si byendiko nga nokubisobola sijja bisobola kati otegeera otya nti kati oba ntuse mu geyeena bw'obeera no ng'oliko omwoyo wa mukama kyo kyeri kyekugambye nti nsobola okubalagula mwonna buli mu kyaki era nze manyi okutegeka prophetic service bulidde bwenjagalira oba okusinzira omwoyo wa mukama nga wannuŋŋamizza kati ntegeka prophetic service nendagula okuva ku ntebe esooka eyokubiri eyokusatu layini zonna nenzimalayo mpaka wansi basinako n'omugwe mbuuse mu budde ki tutegeka otegesi service kasita owulira nti prophetic service kitegeeza service yakulagula tikuliko programu ndala yonna egenda kukolwa kitwala tugeze lunaku lulamba tusobola service yaffe etandika ssaawa 3 ez'emisana ez'okumakya negwa ssaawa 7 mutundu kati wentandika okubayitamu naye lwaba lwaki omusajja ono ali ku kamera mulaba nnyo tata wenkwogerako nenkulagulako tiki naye obola okuba nkulinnyo maaso naye ebyaddala omusajja mulaba muleke omusajja muleke oba lagulanze lwaki nze ye tonda ndika ebyange kiki ebibyo biki toconcentratingemu ndagule kati kankubuliiko ekintu kimu nze ondaba njokyezza amasabo n'akasabo ewe nze mwaba ku kyano eno mulabika kugusoose okundaba ekyatulese naye ku kyano nyingi era ndowooza namwe mwandabidde ku kyano eddala okwagala okujja okunkyaza kubanga lwaki ngamba bwe ntyo ku channels nyingi zendiko nga mpereza era amasabo ngokya era abalwadde bawonya abalima batambula oyina yaka video ng'oyokya
ngoyo ki why kakati ekirungi eno chano wetuuse kati nfuse mukwano gwange ngenda bayitanga nga ngendo kocha tugere mu battlefield asimanyi wa kamera za munatambula nazo mutya mwina buno spy kamera tujja funa kubanga tugenda gera tuyingire nga masabo amanene mu masabo amanene nga tugenze kukola ki kocha kakati nyina masabo genjo kya nga ndiyagalidde ogochotya nyina masabo genjo kya nga bampise bananyinigo nga bagakoye ogochotya nga yasamidde nawulira nga akoye bimu tira sente bimononera obulamu n'agamba nga akoye n'asalawo nga oche ampita era nawandaba obango ine mbera gyoganye owulira okoye abalongo biki byonna nange owulira obikoye bibbo by'abalongo birubale mizimu misambo mayembe bayina akadagala ke bakusimbira enjuyo girimo girootamu agalota agatategereka njaba bulirako ne ku birooto ebiraga omuntu nti ali mu malogo nti bamuloga bamusimbidde kati musumba esabo lyokyotya liremeddwa nnyini ly'okulyokya eyabireeta anti gwatabiinaako wadde akakwate n'olyo baleete ogenda ku musawo ffe twaba wanga amadagala omugambirawo bano bajajja tolina kubasuula w'obasuula n'obavaamu ogenda kufa ebyo ebigambo byetwakola ki byetwabagambanga kati abantu bangi babakuumidde mu ntiisa alina ebintu asobola obikwata n'abikumako omuliro naye atya kakati oyo atya mpita nkubira essimu yange essimu egenda beera nga eyitakawo wansi ng'eriko pasita kango okyalina connections mu biri ebyammwe ebikadde biri eri ebyamasabo omukaaga kuvira ddala ewaka ng'ate oli musumba oba kati kankubulire amasabo kigakola kyekino oba sitaani kyakola kyekino sitaani yeerimbikamu ekyo ky'oli era waliwo abantu bangi bendera olaba naddala mwe bannamawulire mukuba nnyo sitaani mukuba mu kafaananyi nga mubi nere emiteeriyo n'olaba ku sitaani omuwasa sitaani mukazi nga mukazi omuwasa anti ekifaananyi kyayagala kyayambala naye sitaani bayibuli eyogera mu kitabo sitaani si nti musajja oba mukazi kitonde kya katonda kimalayika wayagala obeera omukazi asobola obeera omukazi bwayagala obeera omusajja abeera omusajja byonna ng'obiraba ekyawandiikibwa kiri mu kubikkulirwa 12 olunyiri lwa 7 bayibuli egeranega nti ne waba olutalo mu ggulu awo malayika mikayiri n'atanula okulwana ne sitaani nemutunyonyola ng'etugamba nti ali mu ngeri ng'eyo musota bayibuli yange eri awo tusobola nogisomamuko nebasobola okubeera nga banyonyoka bulungi kyengezaako okwogera waliwo olutalo lwali mu ggulu eno sitaani nesuulibwa mu nsi yasuulibwa ne bamalayika baayo kuno ku nsi kati sitaani teyajja omu kuno ku nsi kitegeeza agiramu abakazi n'abasajja okuva mu ggulu kati sitaani si matiriyo ya ku nsi kati kiri kyogambye nti sitaani ali ku nsi sitaani ku nsi kwali mu bbanga mwali wansi mu ttaka mwali mu nnyanja mwali mu mayumba wonna woobeera mwali lwa nsonga sitaani is a spirit even this kino ekisenge kino kyolaba kiina omwoyo kakati ffe kyebayita okuloga abannauganda kyebayita okuloga kati njagala okulagayo eno simu this is a phone kati ngamba njikwata mu ngalo zange abantu tebamanyi kusaba kati ate ne sitaani nayo alina egiyatubba amagezi kati bino n'abitwala kati eno simu ngamba eno simu nsiimuula buli kikyamu kyonna ekyakukolebwako buli ndagaano yonna gye bakuyingizaamu ngisiimuula kati kitegeeza nsobola okukwata n'essimu nengiwongerera n'ogyogererako ebigambo negenda nekola kyeteekeddwa okukola kyekiva olaba nze ojja kunkubira ng'oli USA onkubira essimu nkugambe gambe sooka osirikemukko amanya go gwani ogambuulire omala ogambuulira nsigambe sooka osirikemukko kugamba wooli waliwo kino nakino nga gweolwedde obiraba naye kuwaata kino okikole booti ne booti ekyo kikusumbwa kigenda kuvaawo kakati olaba sitaani embuzabuza gyabuzabuzamu abantu
bana njagala kubajukiza lwansonga tulangaze nnyo maybe olusa abatula abayinza olowooza nti tuli ku mulamwa gwa brokoli naye nze nzikiririza mu busatu ntuukirivu soko onzizeeko wali eri omulundi gw'osookera ddala ogenda mu geyeena nayo oyagala nnyo okuvuga sipiidi wambuga tisagala kuvuga sipiidi onambuga sipiidi bano abantu abatulaba tebagenda kujjayo miningi ya kintu kyengezaako kubagamba nze omulundi gwange ogwasooka ogenda mu geyeena ogendayo te okimanyi nti abantu bangi abaagala ogendayo kale balabe kubanga ffe tuwulira waliyo amaanyi waliyo ssente sente zibira mu geyeena naawe sitaani yawe mbwagaba ssente egeyeena kifo kya katonda yekiteekateeka era geyeena bayibuli egyogerako ne ga nyanja yako omuliro gyasuula abakozi b'ebibi kakati n'amala n'ateekayokko basitaani jjukira sitaani bayibuli eyogerega nti yajja kubba kutta n'okuzikiriza kati ekintu kyakola akakasa nga tayagala kulaba muntu n'omu sitaani ng'ali mu bulamu obw'okwesiima kakati waliwo dipatimenti ya sitaani z'ayina era nga wengenda okuzibabuulira waliwo kye bayita amagombe ne geyeena ate byawukana bitya kati mu luzungu hell manyi hero ate amagombe ki manyi hero yekka Mukama atuyamba atuwa ekigambo ekyo amagombe ne geyeena byajawulo nati ebigambo by'oluganda lugagga luyinsobola obeera n'ebigambo bingi oluganda lugagga okitegeera oluganda lugagga era oyinza okubeera otegeeza ekintu bannayuganda njagala okubasaba nti leka tulispektinga oluganda n'ensi yaffe kubanga erina ekyama katonda kyagiteekateekedde kakati amagombe department taata wansi eyo mu kifo ekikweke kubanga wenagamba enyanja eyako omuliro kuno ku nsojja ginoonya nga togirabanga era sigiraba naye eri mu ideni place oba space nkweke manyino olugalo lwange kasita olulaba nga lutandise okutambula manya nti mba ntandise okusomoka zitandika ne zitujja totudduka tonatandika oyagala kweri awo mukama atuwa ekisa todduka mu linnya erya yesu tusobole okubeera nga tujjayo amakulu g'emboozi eno gye tuliko olunaku lwange olwasooka ogenda mu geeno mbuuziza lwali lutya sagala kutuukayo dduttematema kando bayitiremuko katono kakati nasiiba ennaku nnyingi bwe nabala okusiba ennaku nnyingi nawulira malayika nga mpita nti kango enjoga byeeri kati bwe nawulira nga mpita zaali 8 n'eddakiika 2 ez'emisana obudde bwapoozinga n'embuyaga gye nali mpulira nga sikyagiwulira n'omusana gwe nali mpulira nga gunjokya nga sikyaguwulira we nalaba wali oyimiridde nga nyimiridde nali ndi mu kulima nga ndi luweero eyo nimananansi nga munaawulira mu bujulizi buno kino ekyo kyengezaako okwogera kigenda kutambula okuva ku bulamu bwange bwatandikira newe twayitse ne tayogerawo tugenda kuddawo ate emboozi yange oyinza osanga nga mpanvu ng'esinga emyaka gyange n'oganda ye lwaki esinga emyaka gyange naye teweerabira nti nze ndaba mu nsi y'emyoyo ne mu nsi y'emibiri ekintu ekitatanye abanayuganda oba abantu bonna abasinga obungi naye ate abazungu abano balaba bo bategeera emyoyo babibiina era bagimanyi kyekikuba olaba ensamira kati ey'ekizungu gye bayita illuminati ebansamira ya kizungu naye nga baba basamize era mu bifo wanene ebiyingiza abantu mu illuminati oli wakutwala mu kifo n'otasangayo bazungu muzungu ate isi ne waba omu oba toyingidde mu illuminati kituufu ate n'abaddugavu bakuno bakkiriza balabyeko ngenda kujambalage engeri abantu ebibiina ekyo ekyemagombe kyekiyingizamu abantu mu illuminati amagombe galina department epakasiza geyeena kati kambuuze nawe oli mu illuminati nedda sebo wali ogenzeeyo mirundi mingi lwaki waddukayo kati bwe ntandika okukubuulira illuminati soko olindeko okumbuulira illuminati soko odde wali eri olima nanansi okwosinza omulundi gumu ontwala musufiiri wambuuze ennyo n'onzija ku mulamwa era abalulaba njagala awo oyingira egeyeena olwo ozibula amaaso olwo mba ndabaki
kati nze we nawulira bwentyo nalijjukira ndi mu kusaba n'okusiiba kati nalowooza nti sitaani annumbye. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandika.